Ochalaba okwanjula n'embaga. Sebo muko kusaba mbese ekirabo kino enkoko eno nga nsaba ompe mwanyoko bamuyitaddewa Nakirija Saara Dokita Yero n'alyerabira. Abange abeere mukyala wange nga Mukama atuliidinze mu buli kimu. Ate ng'ogiremedde. Kwongere kanzo eno mu linnya lya Yesu ankakasa mbu nja mukuuma ebbanga lyonna kwa Mukama. Abange tugweko mu ngalo ez'amaanyi. Muko naffe tweyanziza by'otuwadde era nga nkuwa mwannyina nga nkusaba omukwate bulungi omulabire bulungi era ne ku ssaawa ezo nga zituuse Mukama ajja kubeera wamu naffe. Kale leeta enkoko eri endala. Asaba nti kanzu eno buli lw'onoojambala ng'ojjukira olunaku luno lwe yakyala era lwe wamuzaala mu maka nalwerabira. Ssebo taata baatuwadde ekirambiko ekyo okuva embuga. Batugaa bwe munaakulukuunyako ne tukizzaayo embuga. Bagenda kukakasa nti twatuuse bulungi obuuyi buno. Nga tugaanira wayye. Abange tukube engalo ez'amaanyi. Tugaanira tujja kubitu. Pereza kumireyo sagala mpitirire kwatirako bambi mwandiba bwe budde bwe oligayo wange wayogera ekyo bwe kiba amanya okukeera yangamba akagato kagure bwekesala nyuma okufa kyokatendaba kano kagendeddeko kateteeyi gayo nomwagala kufa era sagala yebowe jagala mikwano gye gimuwa n'okulonda nga nange asabudde oli omwana oli omwana oli omwana bannanga nkuba mwagala lwakuba alina ekyejo bambi era ebintu bye okwata mpola 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 yende bw'omunyiza tamanyi nnyo okunyiiga mwagala lwa mbeera embeera zityezo mwagala era ne bweriba embuyaga yengenda mubagalira kyekiri nkubaddolera kinsuuza omwana ono yengenda mubagalira nabo muzaala bajja kuba empapula kino ekintu ngenda kisoosowaza aneerabiza n'abalala oli omwana oli omwana oli omwana oli omwana bannanga nkuba byasekaseka biti ebyo nambaka mwenyu mwenyu kako temumusumbu ono wange temumusumbu ono mwana mwagala ebyekito manyino kane bali kwera ngoli muklaba Delta TV tukole tuli wano tulina omugole omukyala njagala okutegeeza nti Sharita's Bridal World ye yanyambaza ate
Sooka okwatiremu awo wennyini era ne Debula abeerekaawo. Omwala oyo ng'amaliriza byonna. Weewaawo. Ne Ivan bajja kuyitako wano. Essebo. Otyo. Awo ate onyumire nnyo. Otyo. Abakulu ababuuzaganyako. Kale nga ne Debula bw'atambula. Sigenda byogerera nnyo abaliwo wano wonna banjulira omuntu wa kilaasi muntu wa bintu ebiri ebintu kwegamba ebyeyogerera byokka ekizino oyagala nnyo kajuisi kekaswako era bannange taddemu n'obwokulyako obutonotono kale kugamba musengamu ofrets werowozeeko tutuusanga wikendi gyewedde kyegale kakati nekano akatolo kano sagala mukalyeko ne best man emwanyina omulungi senga w'abaana nacha Doreen wonna wonna tugenda kukangabanira Namuŋŋoona bannange mukwano gwange omulungi bannange ku lunaku luli kusaba nyamba bannangeindako gijjako enkaddo era ono yalina ogijjako giro gimulekera ye agijjeko akuseeko empya naye saawa ezitonye wangidde bula badde nkusaba okwata obudde batulaalika bannange wali ebiri kitundu kusaaniko olawonyumye abanga engalo ab'emmamba webale nnyo byonna tuyanze kali oba metroni ate andeeteddeyo kakikatokweruwa geeti kakati mwana ateeka abantu mu bbeera wewa ekiddako kyabaana kugenda bazanye mukulu nga tetunnazanya abadde ogambye simanyi eteewa sekola basomataata taata kayogera ebibye kwagala nnyo Debula ate webale kubeera mwana mulungi ow'empisa atya Katonda ate akola emirimu kayisa ono naliko naye mu nnimiro bannange amanyi okulima webale nkola Debula tajja kufa njala nsanyuse nnyo Mukama abeere nammwe mu buzibu bwonna bwonna vivi bwe twagamba tewali walala gwotunuulira tewabanga jjawo mwenna wakati wammwe Mukama yekka nga ye mubeezi wammwe abawo obufumbo obulungi ffe gye tugenda ate naffe temutwerabiranga mugeranga kuteranga mujjanga mutulabako webale nnyo ebali ddala era njagala obbakwasa akabaluwa kammwe kano Mukama nga ye mubeezi waffe byonna bibeere bulungi abange tukube engalo. Thank you very much for being a good girl and for being a God-loving girl. I love you very much. Thank you. Tulabye essanyu ly'Omukama n'obudde enteekateeka yaabwe ebadde ennungi. Tusaba omukolo ogwokubiri ogwokusatu lijja Mukama oguwa omukisa ag'oguteekemu omukono gwo gutambule bulungi. Ate obufumbo bw'abaana bano obutandise olwaleero Mukama obuteekemu amaanyi. Bubeeremu ezzadde, bubeeremu essente, bubeeremu enkulaakulana y'ekika ekya waggulu n'abazzukulu n'abazzukulu n'abazzukulu. Byonna tubisabe mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
Mudde mutunuleli mudde Kwano kuli Kayonyo ate etera congratulations Debbie ne Ivan mwebali nnyo kwagira Sharita's Bridal World kakati no katugende mu bulango bwe tukomawo n'omukolo gwaffe omulala nkwagala nnyo tovaawo okyalaba okwanjula n'embaga